akyakola bino wammanga wuliriza bulungi tega okutwawulira kubanga oli mu ttabu okyasiiba osiiba oweekyekumi olinnya nsozi mbw'onoonya mukama okyasembera obugaati ne viinyo osula mu overnight olina nabbi gw'oyita nabbi wo ate naawe ebiseera ebimu weeyita nabbi olina omusumba nga mulya mmere bano abasumba abanoonya ebyabwe pasita wange ye pasita Semakula pasita wange ye pasita Semmambu olina abasumba abafaanana bwe batyo okyawa saddaaka otyo mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda b'ennyumba ey'okukkiriza ekifaananyi kyange tekivuddeyo bulungi vidiyo yange eganye okutereera nange simanyi lwaki naye muntwalira awo kubanga bulijjo era mummanyi nze mukwano gwo John the Preacher olwaleero muwulidde mwannyinaffe engeri gy'atusomesezaamu nga atuyigiriza obutasiiba obutasaba obutagenda ku nsozi kunoonya Katonda obutawa kimu kya 10 n'amaliza ng'akoze statement etiisa nti buli akola ebyo agenda mu kuzikirira. Kakati Bayibuli yatulabula dda mu kitabo ky'Abefeso essula ey'okuna olunyolo 14 Bayibuli ng'egamba tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyuugana nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa obw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa kw'obulimba. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubalabula ng'abaana ba Katonda tomala gatwalibwa buli mpewo tomala gatwalibwa buli bukuusa tomala gatwalibwa buli kuyigiriza kwonna tomala gatwalibwa buli kyogerwa kikebere ng'okozesa ekigambo kino. Nsekeredde nnyo omuntu atasoma Bayibuli nga gw'olowooza bagenda kutegeerera bagenda kugikusomera bagenda kugikubuulira. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma ennaku embi ezijjudde obulimba nga Setaani agenda kujja ng'anyoola buli lunyiriri olukugasa mu nsi y'omwoyo. Bebulaniya essula ey'okumeka ey'13 olunyolo 9 Bebulaniya 13:9 njagadde nsooke ensome ennyiriri zino ziyingire bulungi mu mutwe gwo tulyoke tandikiraawo. Kanve ku lw'omunaana Bayibuli egamba Yesu Kristo jjo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe temutwalibwanga kuyigiriza okw'engeri ennyingi okujja kubanga kirungi omutima okunywezebwa n'ekisa so si kunywezebwa na mpisa ez'okulyanga ezitagasa abo abazitambuliramu. Bayibuli ng'etulabula obutamala gatambula mu mpisa obutamala gagoberera buli muyigiriza. Omanyi muyina abantu muyina abasumba ku social media bemugoberera naawe n'ogoberera mukazi watu musajja watomanyi byawandiikibwa bwagamba teri kusiba naawe n'ova ku kusiiba bwagamba teri kusaba naawe n'ova ku kusaba kati oli awo oli lugoojamye awedde emirimu. Naye njagala kuleeta bibuuzo gy'oli nga tonava kuva ku kusiiba nga tonava kuva ku kusaba nga tonava ku kimu kya 10 nga tonava kukunoonya Katonda. Sooka otunuulira abiyigiriza yafaanana ate gwe bw'omutunuuliza amaaso ge ag'omwoyo gw'olaba ddala ali bulungi gwe tolaba ng'ayina ekizibu gwe tolaba nga tali bulungi naye yeetaaga okusumululwa okw'enjawulo gwe bw'oba omutunuulidde ng'okozeseza amaaso ga mwoyo nga tokozeseza ga mubiri gwe tokiraba nga naye ayina ekyamuwamba mukazi wattu naye tamanyi kiddako gwe bw'oba omutunuulidde. Kati buuliriza bulungi bwe tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'okuna olunyolo 31 Bayibuli eraga abatume nti baasiiba ne basaba n'ekifo we baali nga bali mu kusaba Bayibuli ega nti ne kikankana. Kati njagala kubuuza gwe mwana wa Mukama bw'obanga gwe tosobola kusaba kutuuka ku leve eyo abasajja abatume gye baasabiramu n'ekifo ekyali we baali ne kikankana gwe ng'ate bakugamba tolina na kusaba gwe weebake bwebasi. Njagala kubuuza ki ky'osinga Peetero
Petero tiyalina nyumba nnungi, Petero tiyavuga ku motoka nnene, Petero tiyazimba nyumba nnene, Petero tiyayambala ngoye nnungi. Naye Petero Bayibuli eraga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume 5 olunyolo 15 bwe yatambulanga nga n'ekisiikirize kye kyokka kiwonya abantu. Olunaku lumu yayimirira nga talina na mizindaalo n'abuulira enjiri abantu 30,000 ne balokoka. Oyo ye Petero. Ki ekyakola ekyo? Essaala. Kati gwe gye bakugamba tosaba, tosiiba, akugamba ekyo kye bakugamba tosaba tosiiba. Naye abasajja abaategeera okusaba bayimirira ne basaba. Bayibuli egamba nga bayimirira ku balema, abalema ne bayimirira ne batambula. Ekyo tosobola kukikola, tosobola kukituukako ng'okyali ku mimmonde. Ekyo tekikolebwa na kawunga. Bano balina bizibu, bano balina ekyabatuulako, ekyabakwata, batuulwako emmandwa. Kubanga emmandwa ekimanyi nti bw'onoosaba n'osiiba ogenda kugiwangula. Emmandwa ekimanyi bw'onoomala n'owaguza ogenda kukolera Katonda ebikulu n'ebyamaanyi. Bwe genda wonna awali abantu abafaanana bwe batujja kubasanga nga ne ku makanisa gawe batundirako walagi. Genda kubbiri wali wano Kaleero olabe. Abo bonna gye basibuka balinawo n'ebbaala, batunda ne bwakata bali awo banywa walagi ne bbiya. Tosiiba, tosaba, teweenenya, tokola ki? Twalokoka byaggwa ne bw'oyenda tewali kye kikugasa. Abayigiriza ebyo genda obalabe, genda obalabe olabe. Kaakati bassebo ne bannyabo, abatume baasiiba mu bikolwa by'abatume essula 13 olunyolo olwokubiri n'olwokusatu, ne basiiba mu bikolwa by'abatume essula 14 mpaka 26, 14 23. Baasiiba. Abatume baasiiga amafuta, bagende basiiga amafuta. Bw'onoosoma Makka essula y'omukaaga olunyolo olw'omusanvu mpaka olw'omusanvu, Yesu abayita n'abatuma. Olw'e12 Bayibuli egamba nti ne bagenda. Olw'e13 Bayibuli egamba nti ne basabira abantu, ne basiiga amafuta. Bwe baakomawo ne babigamba Yesu teyabanenya, kubanga Yesu abikkiririzaamu. Kati bano ekibatawaanya butamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Emirembe gya Katonda gibeere nammwe nga munywezebwa mu nsi ey'omwoyo, nga musigala ku bulokole bwaffe buli obwedda. Buno obwa.com obw'okunywa walagi, obw'okunywa sigala, buno obwa.com buno obw'okwambala dameji, buno obwa.com buno obw'okusiba enviiri abasajja n'okuwumula amatu. Obwo si bwe bulokozi obwaffe. Ffe tuli bambasada ba Kristo, tutambula mu bigere bye.